muntu wa bulijjo. Amyoka walunwa amaze okutuuka ate tunuulira ensonga enene mu ggwanga. Waiswa sokubuze ku bantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Nongera okubetondera ntintuse kikerezi aye kirungi nti programu eno buti tugirwaninga abantu babiri nze ni munangi Kayongo era mbandidde nti asobola okubatembeeta paka bwembagana era bwe bitandika okumuswika kumeya kuba nti oliwa oliwa inswika aye infrastructure anegwe infrastructure abayiye ekibuga kino ne bazuukuka eyo gye bagenda ne badda ku nsi kuno kibooko bano babakubazi kikaaki nga bazikubani bano abali wano kati abasubuze bano abali wano manyi oliyangaye nti NRA buli muwagizi w'NRA yetaaga okuba nga babamukebera ndagamuntu ye oba Munnayuganda kuba okwonoona okuli wano nabadde Naguru Road Naguru Drive Ntinda mbadde ndudde okuyitayo my brother Kayongo awaire wakowa ndikobera iya wegomba okusula eyo omuntu we Naguru afaananira ilala nolo omuntu ali kupowa wa nakawuka ngate nengerayo gorofa nkutire era ndowooza bona bakuba nti ayo omusaadha ono gwe Salama Road tulaba nti lulwadde ne wali Naguru walwadde nnyo nengo manye bire Naguru we wali forest mo side eyo okay erugogo we wali ebyonna ebyakabi ebyandibaddewo kivola company zigalawo kubanga company bwejja wano rate loleereta ebintu kwefiira CM ne Tanzania CM ne Kenya CM ne Rwanda rate kwefiira nti mu business organization yo inokubalamu ne we and tear owebye motoka chovola abantu bomutekako omusolo omungi oba omukasuko okumufulumya ki business kuba kiri abate yakibala ezolole sepulingi efani bagaya milioni 7 nenga ate sente zino tennazikola kubanga oluguudo lwerimu ne mu government bennyini buli myezi 6 bagala emotoka empya buli mwaka bayisa mu budget nti akatwagala eyo mwaka guno era bikaye nawaddawaddako tebasobola kuvuga motoka myaka emeka ebiri buli afune ntebe atumya moloka mpya ne wabange gulo bamuwadde endala kubanga enguudo kwe bavugire era bonna bavuga ezinene zimpenkoni kubanga mpenkoni yo bwegwa mu China bwoba n'amabunda etengesa matengesa bwoba n'amabunda ekola ki etengesa matengesa buti ate abasinga bamabunda kale banalirira okutengetamu bajita pale FM 107.9 ekkula eri muntu banange engudo mbinyo kakati ekibuga kyajja ne kiyiwa ettaka mu kibuga nti bagenda kuyiwa mu ttaka government yagamba by December okutuuka nga 3 mulumu tekisoboka tewagenda kubeera kinyamulugudo ebyo omanyeko kwe kwerimba kati ettaka lye bayiwamu gye bayiwa lyavuddemu enkuba amaadhi bwe gagwire buti ttaka bitomi kati bitomi wayina okubeerawo okutuula baddemu ba rethinking ku infrastructure plan sewage system gwomanyi nti emotoka za fire brigade zituuka mu area nga we batekanga fire brigade water emergency centers nga bali bazimbawo ebizimbe ku center waggulu oli we balina okugenda babotola abakozesa amazzi mu kuyamba area eyo mu okuzikiriza wali nga batekawo ebizimbe doza bavunanyizibwa kuteekateeka ekibuga bawulidde ate abavunanyizibwa obukibuga kyawambibwa ate tebawuliriza kati leero ndabye nga deputy speaker wa parliament ali Katonga si engineer ate Katonga badagenze kulaki
nti bali kukulaba sente zibaweta 1 billion 15 okuzimba eri suspended bridge ya Busoga yali ya billion 10 yali ya $1 million 10 billion nga 3.7 kakati bwogatamu ndowooza amagoba ge balina okuddirizamu ku million 10 yali 25% ze million 25 eza dollars ze million 10.25 ze million nga 4.6 n'ekintu billion 4.6 mu ekintu zino balina billion 10.5 mu percentage ebitundu 3 ku buli 10 distance tije bakavalinga buwanvu ki wansi bo bakavalinga egenda kufaanana netya eneri suspended bagiteka ya mu bank n'engeri gyolaba gye bagisibamu wagiraba kakati bye bali mukole Katonga bakola ki anti kasitobanga abatali bakugu be bakulembedde okukiwa headline muba mutandise okuba n'omusingi omukyamu bannabyabufuzi balina kubeera ku police ne bagimyumyula okwempowering aba technical people okufuna obuweereza obutuufu. Parliament ina kakiiko ka infrastructure kaliko abakugu. Akakiiko ka infrastructure Lubowa kayingira lwaki tumulaba nga alambula Lubowa bekaba kaba kugu lwaki tekalambula Lubowa Kayongo abo bairotya ezo filimu kubanga wajja kuba wafuna contract etwala ziri 10 mwameka mwabiri ne kubande be bakola obiraba ebiriwo era basubakola bintu bye bimu bya kusaga kyogamba bali bikolera Nairo City nti tetumanyikiriwo era be bazimba tuyitawo lole yetayitawo neza fentono zikola ki ziyitawo kale zensonga ndoza tuziwunzise twagala kutunulira ku nsonga endala manyi sabiti ne badi mu bintu bingi twali tugambye okujja tutaputa ensonga ya Idi Amin Dada naye ensonga ya Idi Amin Dada kyazuse mu lwatu nti Idi Amin yawangula omufu yawangula omulamu twetaaga kukiza kongalo akalulu kali ebitundu 10 kaluno kali kale sake ebizibu bankubira bankubira gabagamba ki nti bakakutemu toddamu mbweno Amini nagasinze nagamba kwolo gwe gwasoka noga nti ebirowoozo bye muwulidde si byange ng'omuntu naye ate n'abakuba bansomooza nti nze ndi eno ku Gombo Hospital nti Gombo Hospital nti yagizimba nti nze ndi eno ku Satellite Mpoma nti nze ndi ku kino ekinyonyi ekyafa kye baleeta ekya Uganda ekya Uganda Airline kye baali bakola nti leero bali baagirya ne balya n'ebiki kati nze nandikoze ntya bana nze nebangambye nti ne walubambensi naye Kayongo luwe kunyumiza ebintu ebibadde embuga bireeta obuzibu nebangambye nti ewalubambensi tewaye mu Lusoga tibaluwulira Oluganda baluwulira Olusoga tibaluwulira tewaye mu Lusoga ewalubambensi mawulire tigali makalamu kola olunaku era bakuwulira bululu bwabuwulira bajja tise mugenze aja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh aja temuleke abakubwakuba kukuwuliriza nenga nti nkubuulira baliku nenga nti nenga nti kalulu kali twakakwata era tetugenda kuddamu nenga nti program kasite baluwa buli omu yamanya nti omugenzi akoze eki oye yakubirawo omugenzi yali waawe yagaa nti ekibuuzo twakibuuziza yafana yaliweka wempe ati omanyi kawempe eyo yabyafaayo yekutulako nagaa nti katubo bakoze ekyalo ekyabo gundi nansubuga Fatuma kubisimu by that time yaliweka wempe abo bantu basejirinya Honorable Sejirinya twongere okuba nti tumuteekamu amaanyi
abizise girinyo liwa fwama ngwe nabadde ngoberera jjo wano ku byabadde Immaculate Kavule naye simanyi nti omanyi okugerera emikolo mukolo gwali mu bedde nakwogerera ntya nagamba Waiswa bamugamba batya bino ebintu Kayongo n'atamanya oli yaŋŋambye nti lwaki tulya za corporate gundi companies nembagamba ffe byonna twabiwummuza naye simanyi nagukutte ntya Kayongo nakutte bukalamu nga tyakubona nageza okulaba waliwo kasuka Nairobi ndiga kasuka tiri kubona mashariki magharibi waliwa wona wali awo wali onekitangaza drone nayo drone yange iraba Kayongo idona tobone koti emboko abauliriza Kayongo ati emboko Kavule Allah akbar linda konkubuzi Waiswa entabwe eva ku kulinya mu lunaku olusooka luno kuba esuti yange najjanjambadde genda okulira ate je nali nyambadde kwolwo ne president yanga nti okoze otya mwanayo yaba tukola binyo Waiswa kubulira Kayongo kubulira oli kunoma ndikobera nkobera kwolwo nali ate nja kuyita buyite muntu tuzana bubi tulina mutifuba tuzana bubi fe president wa fe tukoba nti tuza olumyanga metu tuli ku kitene mbulira entapo evawa ko olwo okubirinya mwegere police temwagitegeeza ngate ebintu mubimanyi tosobola kugamba muntu makago bigenda kuddawo naye bagamba nti Lubambensi yali agenda beera mu constituency yemu ne president w'abantu manyi waliwo president w'emundu ne president w'abantu era emundu nejja nyingi nnyo okuziyiza abantu okusagamba n'okuba nti basanuka olw'ekyo ekintu ekyali kirangirirwa nti kijja kwigulawo mu butongole ekyamaanyi g'abantu kakati ensaalwa ennugu effutwa effubitizi kugamba aninga ine effubitizi Waiswa iwe gwe tawulira byogerwa ate kakati kino kyeyasimbye si kyekyo yatugamba kirala nnyonnyo kituufu bannange kubanga n'ebirooto byakyusa ate tebamuwuliriza nakugamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe twatuma iwe bw'obo n'abasoga bakuwayirira eriina nga balirigulika mu muntu nti mumbeda n'amuzaalo bavangako nti omwana amumbeda obavangako omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu nakugamba nali wano era nagamba abantu teno program ekitiibwa kye mugiwa oba kitono kubanga ffenaffe siffe Kayongo yego mweno wesiza bulijjo n'endala ogigamba n'ekirala tina ebirala kubanga eneriko mwoyo w'enkyukakyuka ow'ensi nti naffe bwe tuyingira wali mu kuyingira atukkako ne tutamanya na mboozi gyekoze gyerandulidde naye naffe bwe tugiwuliriza tukakasa nti ebyo bye tuwulira Mukama bye yatutuma era bye tubabuulidde nabagamba kweno radio ogutali mirundi gumu egitali ebiri nti enjasa n'enjesa ya His Excellency omwagala w'abangi yanjawulo nnyo nti obutabo yamanya kati akompeji eyo gye yagenzeeko buli omu kwabadde yabikudde n'abikuloba peji eyo njagala kumubuuza nti His Excellency oli ku peji 30 kuba naganze ndi ku 10 na meka wowe ojjukira bagamba oli ku 12 mozi tujiwaira wano nakandi ku 10 meka naye olwo 13 nkali soma 13 kali soma 14 ayeno ye yalese lyo tima 10 meka 10 kwa buli omu abuuza ti ate ono wa 40 yakoze ate yayitaawo bangamye nti yakube emmotoka kata singa si ya bulletproof tomanyi nti yabitawo eggulu erala nti yali ayagala mbunga ba NUP tebanabiraba omanyi biri ebitangaza bya His Excellency binagamba bituyina bimulengera tumanya era kyovola batwakira nti aka tukikole enkya kuba bali yababuuza nti naye lwaki ebintu byo security lwaki ebintu byo mwana oyo amuyita mwana lwaki ebintu byo mwana oyo mwebijjanga buzinga temumanyi amaze banga kinga ateekateeka okuggulawo
ekitebe yakifunya ati amangu ago ekitebe baawulira nti twafuna obuploti bubiri era ne nakugamba wano nti bateeke mu pisto ku bananyini bizimba abatulinaanyi ebere overt operation nti balengera erisipiyo bananyini byo nabo ne bagamba nti fe abazzukulu tuli bagamba tutya fe abazzukulu gwe akezimbira tekaba kato tuleke tusagambe muna kubanga nze nabadde tiddi nti kibalumye kirikuba nuguna kirikuba goita kirikuba kola kiya awaira iwako wakayongo nga kyaba kubanga marking guide bakiriya akali bakendo kolabira ku mukonda bangambye nawulidde oba ku radio ki nti ababodaboda bate kati balina enkola gye bataddewo empya tiwabodaboda bwomulinnya nga ogenda nakasero jamu omungi asooka kuyisa makerere kavule olabe ekitebe tebafuddeyo mafuta tebabiriiko era obwedda kyetuliko okunyonyola abantu nti akitebe kyekino kyamwe kyabannayuganda nina ekintu kyenjagala Waiswa naye Kayongo gwe mukulaba wajjawo abantu ng'emitwalo emeka abantu wanene awo wanene etaano gijjawo be 10 sibuka kintu kinene Kayongo gwobimanyi kubanga kinene ate president yayongeddewo empiki yagambye awayagalawo ekisawe ky'omupiira tewamuwulidde Kayongo omanyize bw'aba ajja kwogera nkunkumula ebiwaawo n'atawale era oluusi bwe mba ninawe ennyimiridde mbanga agenda kwansemu bigere byolaba nkasuka buli bwakuba pointi nze ekitibwa kyange kyemwampola bannayuganda sikkirizibwa kubuuka kigere kyenkubawo nenga yenywe kwaze muwuliriza nnyo bannayuganda mumuwulirize nnyo kuba saagala mugambe nti temwakola ki temwamuwulira nina ekintu yakugambye nti eyo awayagalawo ekisaawe ky'omupiira ate byabyogera agamba nti njagala nkomewo speech to understand ne njagala nkomewo ebyo bafefe mu bukristaayo yasembo tugaa nti ndikomawo bamumanyi Kayongo okitegedde nti nga waliwo ekisaawe kyaki kati ate bano bali ku kizimbe omuntu akugamba nti ate njagalawo nebiri tiwajja kubawo studio y'omuziki nti wajja kubeerawo ebintu ebirala njagala wabeerewo recreation y'ekyalo ng'abantu gwe Kyagulanyi singa kati gino myaka 2 Uganda singa Kampala mu mukyakaaba ebyenguudo kuba yannyonnyola yabinnyonnyola naga nti biliyoni zino triliyoni 10 eziddibwa mu Uganda buli budget lwe bagisoma bwazikwata bulungi bwati nakatinga ne cost of administration 50 kilometers Kampala metropolitan mwena mbakawe wave ayagala okuvuga Spaka, Volkswagen, Lamborghini zonna byonna musobola kubanga tuba tusobodde okola enguudo ne first class tarmac ate enguudo zino ekizitta gye bakoze newoononeka gwe tosobola kola luguudo. For example kyali standard ku plan nti oluguudo lwa Entebbe Express Highway wonna weru interjoints weziri balina okola 2 kilometers overhead no luguudo weru interceding such that ate obubi bw'oluguudo eno waggulu ettaka teriyiika mu luguudo mu express highway bana abasajja tebakikola era awamu zi joints ezo zinaatera n'okugwamu kuba fitwatwa tubibona ukimanye ekiri ekitende oba kitegedde ekimu kukyalemesa kitende okubeera accredited mu byokukyaza ekimu ku bikopo ebalina okukyaza tewali bunafu bwa kitende stadium bwali bunafu bwa accessibility ebyenguudo okutuuka wali olwaleero ng'ogenda kufuna Africa Cup of Nations mu 2024 what is your work plan 2027 what is your work plan singa obadde byoliko kyekiribe tekyaga nti bw'oba oli Munnayuganda nga tofa ku butya bw'okulemberwa oli mu buyabuya
mu bigambo bya His Excellency Robert Kyagulanyi nga ataputa ebigambo bya retired Dr. Kanokiza Besigye. Nina ebibuuzo byange biringanga 3 ebikyansiiwa okweyensonga Waiswa. Nti ku lunaku luno olwafembayo opolisi yavayo negamba tukiriziganyiza na bano enkya leero tubakiriza bagende maaso n'emirimu gyabwe. Lwaki ebintu bino muba mubimanyi bye muyina okukola ku ntandikwa nende mukandaaliriza ne mulinda okutawanya polisi? Ffe twakiriza bukiriza. Kakati kankubuulire. Bw'otunuulira oyo omwami RDC ye RCC RDC RC Deputy RCC oyinza omutuma ebyekibuga n'abikunyonyola. Njagala naye bw'aba awuliriza simanyi mannya ge yesekidde yekidde simanyi linnya lye naye omwami oyo eyawandiika ebbaluwa okusooka gwe bakozesa okuwandiika ebbaluwa adde yafumitirize ebyekibuga abimanyi. Kubanga abantu babawa nti awo oyo Kampala tebampa bululu newe tubawa betubawadde. Genda go ye tukula assessment. Kubanga mwe bwe mbanga ensendo kye batuwa nti tebalina security emala. Yes. Okuprotectinga omukulembeze ow'emmundu ng'owa abantu naye agenda beera mu constituency yemu. Kati lwaki ow'emmundu tasigalaka n'aleka ow'abantu? Naye olw'okubaffe abantu abafe baba tebaafa. Era polisi tetulina kye twakanya nayo. Yo yennyini mu buswavu. Waiswa. Tetulina temwakkiriziganya na polisi. Nze deputy spokesperson okutola ku ngwende ekifo nkikwazike. Nkisigaze bakobere. Fe aba National Unity Platform nga tukulembera His Excellency Robert Kyagulanyi tetubangako na lukiiko lonna whatsoever kukanya n'abantu bannakyemalira mu butya bwe tugenda okugulawo ekitebe. Obuswavu obwabwe bennyini nti kye baali bakola kyali kyabwewuusa kyali kyakuba bannaga mu bwongo bwe baba gira ne realizinga era ku ssaawa 3 abantu betuteesa nabo ne bavaawo ssaawa 3 basulawo. Tokimanyi nti basulawo? Tokimanyi nti enkuba yabakubirawo ne beggamma ewaffe ne bononawo? So saagala ate ba creating embeera yaffe kubaanukula wakati mu kusirika ffe tukole omukolo gwaffe. Kubanga ffe kye twali tukola kyali mu mateeka, kye twali tukola kyali kya buvunaanyizibwa. Nso okumanya nti kati wano we tugenda okuwangaalira nze ndi eri ku stadi floor. Nina okugenda okuyida bakadde eri kubanga omanyi mu bya ofiisi eya waggulu bakuteekanga waggulu baba tebakuwadde obuvunaanyizibwa okuba nti olina okuba n'amaaso ag'enjawulo. Tomanyi nti ate kwezo level basniper kubakolera emirimu egy'enjawulo. Kakati nze bantadde eri accessibility. Kifaananyi wawanise dda. Nakweta. Waiswa. Namwendi mu office. Kakati ono gundi. Okuweereza eggwanga. Gundi Patrick Onyango. Okuva nategeeza nti tumaze okutuula n'aba NUP. Era tutuuse ku kunzikiriziganya yali alimba. Ekirooto kyabo bonna abo nkubuulira kutuulako naffe. Ekyo lwe kirituukiridde oliwulira okusagamba. Bakeera bukezi ku makya nkugambe essaawa zaawera 3 nga bavuddewo nedda. Sikyo? Naye wali waffe. Wali waffe si waabwe era ne we bandikoze batya era babadde bajja kuvaawo. Ate siffe tetukerangako Jeno Yoweri Kaguta Museveni ne tiimu yaabwe banyaga poloti wali ku wansi ku gundi wansi wa Crested Towers. Togimanyi eyo poloti gye bakuba ekibaati bagitwala BNRA. Amama Mbabazi basoloza over 13 billion kuzimba kitebe. Juzi Jeno Museveni yatuza abagaga bonna bonna nakasero. Hamo baya wayo bilioni meka izinga zaki kuzimba kitebe nga kasule lumumba secretary general musoga munange mubuzi basuluza sente billions and billions of money. Kakati ngabo bali eza covid ngabo bakola batya nti body ya micromaniacs. Naye kino kikulaze nti ono omukulembeze talaba leero wanoka kitwagamba abantu nti ono generational vision bearer.
kuba ensi yonna ekulira ku infrastructure, ensi yonna edevelopingira mu real estate. Naye mazima kanga yebere nteekateeka amazima kanga ate nga ye tosobola kumubuusabuusa. Waiswa mazima kanga gye kugwe bubanga ogamba ebintu bino bimanyi NRM teina kitebe ate kiri muna nabadde ne Kiwanda nagamba kiine buweeju ne Kakumiro mbaine Kakumiro ne buweeju balina yuki mbaine ekitebe nenga ati ka Kiwanda sebyo kupangisa naffe tulina ezize tubadde tugulawo era kati Feze yazeko president yagambye tine region endala magala ebitebe tugenda ku identifying ebifo mu region endala ate nze mumanyi tebyogerebwa nga bikomyawo ye bwabyogerako n'abita kubanga he is one of the most highest result oriented leaders I have worked with. Bayogedde result oriented ate takolangako kintu kyonna Kyagulanyi Robert Center nga kyaleero bantu takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero statement sigitegedde bulungi takolangayo kintu kyonna ne bamutegeera leero kuba ebibye bya bunnabbi ebimu gwoba olina okutwalayo obuddo biraba kankuwaire bwe yagula Magere ani atayogera omwana superstar nalekera ploti Kololo naleka Entinda nagana okugula ekisaasi nagenda eri Magere nagati nze ngenze Magere kati Magere baguleyo lwani bambasada teyabatwale Magere muntegede bulungi nagula Busaabala ne boogera ebigambo biyitirivu tereyo bamaliriza nga bali mu kunyagayo ttaka kukendeeza bunene bwayina aye nga ye yafuna kintu kiba kibaini olwaleero bonabona babayomba kyasiba eri kuleka Victoria era ayina leke yakulayo nga mwena mukaya nantayina. A leader must be visionary. Chovola batumuyita generational vision beara okubeera ne galubindi edikasuke wala ogomanti kitegeeza okugula ekitebe mu kibuga wakati nga kiri nene nga gwe boli mu kukyogera nti n'ebyabantu bikyayitaga muntu omukugo okugenda okubibala bameka abajaawo kuba ku luno kyamize ne musigala nga mwena muli mu kutaayaya banamali olujjo busumbu w'abantu natuga tuteekateeka naye nabalabye mwenna mu 10 nga we muli kamera buli omwatadde watadde nenga munakola ki munakola woki wakati we twabatadde nalabye Suzi nga tudala namye alanamye tatakola ki we tumutadde ne bagamba nti abakyala bokka n'abaami bokka nkola ya sharia alhamdulillah batuwadde ekifo kigazi Waiswa ekitebe kyowedde kati kyekiddeko kati command center nti command center tugenda kusinzira awato okuweereza bana Uganda okubatuukirizako obuvunaanyizibwa naye fe wakati omanyi nagamba nti eyeteesetese yakola ki olugero lwolujjukira oba nalwogerera oli muisiramu toidi kati kankobere abakristaayo eryo kyebeeta confirmation abakati kibakyeta mugigi bw'oba oyenda okulya akagaati oli mwana muto ngotusize emyaka ndoza 10 n'okujja mu maiso ojawa 12 ojawa asoma confirmation 10 confirmation osoma waba kristaayo oye katisimu oba omugigi aye balina okuba nga bakubatiza ntinze Waiswa banzaala ekisooka mu bukristaayo okunaniriza kumbatiza nti omwana nawo ni Alex Waiswa Mufumbiro kubanga azaalibwa nga mulongo ekyokubiri Mufumbiro Junior mutabani wa Mufumbiro ate era mwidukulu wa Mufumbiro oli kuntegera bukalamu kakati awo ne bakubatiza bwe bamala okukubatiza ne bakola batya ne bakuleta ku confirmation otandise okubitegeera awo muletera ziri za Apostles Creed mutuzisomera omwo nga tutuna gye naffe gye tutunudde mustawa Salamu alaikum Kayongo. Wa alaikum salam. Kakati bwe tutuuka ne tubanga
tubazaawo olumala okubisoma kuba muto tulinawo yakonona akagaati okkirizibwa okkalya kiri kye bagamba nti eyeteeseteese yakola ki yasembera kujjukire bulungi kakati bw'okulaakulamu notandika okwonona fornication latraka bazina n'ebirala bakendooza abantu bakitegedde kakati awo batokkirizibwa kalya onfunye bulungi kubanga oba teweeteeseteese bulungi oba mukwonoona byebiri ebyempete byawolema tulimone kati nze bakaleeta okukalya alhamdulillah kayongomba wali ku mustawa oli akagati era nze omugwa olina okubuuza nti ddeo lwaki talidde yakoze eki lwaki Waiswa talidde yakoze eki talina wuzu Waiswa talina wuzu yetala kuddamu okutola kyado lwaki talidde kagaati kubanga ebyo ebikaliisa byonna obusaanizo nkola ki mbirina sobola ogenda mu Fathers Union omukyala edisikatende ne musindika muki mu Mothers Union kakati ekikulu mucho n'abakatuliki bwebakola ki bwebeteekateeka kakati kitegeeza ne bwoleetako faaza mu kyaki manyi ffe twakulira wali ku St Fatuma Jinja nga tuli kumpi ne kyaki nene bwovuga faaza n'omujja mu kigo erubaga n'omuleetako paka ku kyaki erubaga nti azajje aweereze kasitoba nga teweeteeseteese kuba yakowoola abakoze eki yeteeseteese yakola ki yasembera abakristaayo abo abakoze eki abeeteeseteese obulungi nga muliredde okufuna omubiri gwa Yesu Kristo mujje musembere kakati gwe ateeseteese faaza n'oba wamuleetako bwewali bufutoza niya n'ogamba alhamdulillah seteeseteese nabadde mulatala akabazina sijja kukulya kagaati tedda akajjaako akoko oteeka waawo okubuzaabuza naye bakimanyiira mu kyaki munnange tebabuuza kubanga ate omutandika okubuuza abantu baba mu kyaki abamu nga bazembya kwetonda oba ontegeti naye lwaki tebasoosa byakwetonda kubanga tayimu eyo nayo tebaki naye ndowooza kyaki zaagala okuumira abantu nga bali mu mbeera entuufu so enteekateeka y'eggwanga erina okubeera mu vision mu ndabawala ey'omukulembeze and in Robert Kyagulanyi Ssentamu tulaba omukulembeze asobola okukyusa Uganda ekisooka obutonde bwe yeegomba nti kyalabye ayagala n'abalala bakirabeko kitegeeza ebintu by'abalabyeko ebweru kyova olaba nti asobola gwe kankubuulire ye omu ku bakulembeze era abongedde okukola ebyafaayo mu myaka mito mu byobufuzi ebyobwannakyemalira mu absenteeism of resources wakati mu kubanga yalina biggest expenditure ku welfare alabirira abantu abasooka 295 mu kusoma n'abaana abagenda ku ssomero olwabo abawambibwa abattibwa abaasibwa n'abali mu kooti masho y'amagye okusobola okulaba nti babeerawo mu bulamu bwabwe wakati mu lutalo lwe tulimu wakati mu buseere bwebyo byonna okunoonya fees okujjanjaba n'okulabirira abali mbasibe abasibe abakyali mu makomera eritali limu agatali abiri eritali mu district emu ezitali mu district 2 ezitali mu district 3 wakati His Excellency Robert Kyagulanyi ne tiimu yonna eya National Unity Platform okuba nti eteekayo omutitimbe n'omutitimbe gw'ensimbi mu kulaba nti bannansi abaasibibwa omwebage bafuna ekisooka okuba nti bateebwa legal representation essente ezitwolebwa ku National Unity Platform ne processes mu NUP bwe ndijja wano kubikubalira Secretary General ndoza yakumenyera mu lunaku lwe yali wano bya nsuso nnyo nti buli mwana go baba basibye yeetaaga okusasula ssente mu government akakadde kamu oba emitwalo 5 naye abasinga babeera akakadde katya kamu buli lunaku mu National Unity Platform ebaayo abantu 2 3 4 abaleetebwa mu kooti mu nsonga y'okweyimirirwa average buli mwana nga asasanyizibwako kumpi milioni meka 2 buli mwana bwe baba baleeta mu nnaku 7 mu wiiki ne baba nga baleeta kale mu nnaku 4
bebana 8 times $1,200,000 ebyo byonna nga biri ku muntu omu n'ayambala galubindi ez'okuzimba Uganda empya era ey'enkya wakati mu butaba na muntu yenna kumutuma nga si butume bwa mulala naye bugazi bwa birowoozo bye bugazi bwa kulaba Uganda gyayinza kugitwala nti si bibye ne bavaayo ne beefiiriza ne banoonya ne bafuna essente ne bagula ekifo naffe ffenna kye twenyumirizamu nti kigazi tekiri walala wonna naye kiri mu Kampala Uganda wakati mu mutima ku kasozi akabayivu e Makerere ne kifunibwa naye ng'ate kiri mu getezebwa ayisenga mu division ey'e Kawempe ne kifunibwa ne kiteekebwateekebwa ne kiyoyootebwa ne kisaanukulwa ng'ate kirimu n'ebirungi ebirala kamaala mulimu ebizimbe ebisuka ebina wagaze ogambye mwennyini abantu tebaggwayo omwana eyasiiza ebifaananyi n'abisiiga bulungi okamala mu kujjukira bannaffe abafa mu kujjukira bannaffe ababuziddwawo naye ne mu kujjukira bannakinku abakoze ebirungi kyodoodo kakati omuntu ng'oyo ffe bwe tutamwebaza ate ne tutegeera ne kiruma ne bannaffe nnyo be tuvuganya nabo mu bya Uganda empya bye tusobola okukola kuba kayonga eryo lwe tujjeeyo ne bagamba naye mmwe nga mukutte gavumenti musobola kukola ki mu myaka 2 tuzimbye ekitebe mu kunyigirizibwa okw'amaanyi naye mu kwefiiriza nga tumanyi nti bye tufiiririra ffe bye tufiiririra nti kibalama ne bw'aba nga tali birabako nga baamulya n'omamunywa n'omusaayi gwe n'omubiri gwe ne bagula ne bawomerwa n'amagumba ge nti abaana ba Kibalama bagenda kuteekebwateekebwa ng'abaana b'omulwanyi nti balisobola okuba mu nsi eribaamu amazima n'obwenkanya ate ekibiina ky'omusaayi gwa kitaabwe balimanyanga wowe basobola okugenda ne basisinkana ku nsonga z'okulaba nti progresi y'eddembe ly'abannansi teriddamu kubeerawo mu nsi Uganda kubanga bannansi batulugunyiziddwa mu byenfuna mu byobulamu mu byenjigiriza mu bya buli kimu in every circle of life bw'osanga omuntu n'olaba abantu nga bali mu jaamu naye nga buli muntu ebigambo byeyogeza byakweteeka mu muguwa buli muntu abala najjako ebizibu byayina kale ngendeeka mwana yaŋambye sukaali naye kati sukaali ngenda basanga nga saawa za kyayiziisi jaamu ono yeebale naye ate amala okulaba nga amaze okwebaza jaamu okutala nga sukaali obudde buyise ate neeraliikirira amafuta ng'atuse ku petrol station ga5-6 kakati ensi ng'erimu obutali bwenkanya nga buno bwe tuyina olwaleero lipooti mu Equal Opportunities Commission efulumye ng'abantu 47 ku buli 100 mu employment mu gender sensitivity mu Western Uganda basukkuluma ku regions endala ng'ebitundu 47 byonna bigenda mu Western Uganda. Eastern ina 15, Central ina 18. Bannaffe babadde bimeka abo mu Northern nenga bayina bitono ddala. Ekyo kikulaga obutali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda nti mulimu abantu abatwalibwanga bannansi n'abatwalibwanga ebirerya era nga tebafiibwako ne gavumenti kyebeesaanidde. Gavumenti yawanekera ku macha mu ddwaliro ery'Emulago ne bagamba nti baliyoyota ate balisasuza abantu okuliyingira. Yalimu ebintu bingi nnyo mu products ebyali biteekeddwa skilling kubanga byonna byatandika ku time ya Bill Clinton. Bill Clinton wakaita wa president bameka mu America. Kuba Clinton wavaako kwaddako George Bush Jr. George Bush Jr. wavaako ne kuddakani Barack Hussein Obama. Barack Hussein bwavaako kubaddeko Donald Trump kuliko Joe Biden. Kujjako mulala. Kakati gweronge activity tosobola ku implementinga bintu byamu ateesa dda ate bwe bubadde obutali bukozibwa abantu gambe mu mwaka okuva lwe bakugamba nti bagenda kugulawo ekitebe babitinze deadline zo zonna mu kufulawo palatable okuba nti wantu musobola okukolerawo emirimu obudde nenga nti kilomita 2 mweji gwawuliriza okuva ebweyogerere paka Busega paka leero bakyakola oluguudo olwo paka leero baba balunegotiating mu $118 mu 2000 mu 2000
lwe batandika mu 99 lwe batandika okulowooza ku luguudo olwo nga dola eri ku 500 bebe yongedde times 2 ani abafiiriddwa gafenge gwanga kakati ebyo byonna biteka bikuzaayo ku kiri lwaki Uganda eyo nonese nnyo kati anti akatale akagoa biche kuba nti katuka benefitingamu ne banansi tebategereza ensonga y'abagobeseza mu eddembe ly'obuntu era balonze Central African Republic endala yabadde ki bonna nga bannakinku mu kubeeramu enkola y'okunyigiriza bannansi ate abantu badde bagamba go yesibe nnyo ku muze gw'okusulika ennenge nti ensonga lwaki yatusubidde ekikookolo ate nze nkugambye eddembe ly'obuntu kubanga kati muli mu scrutiny muli mu kutangaazibwa kinene ng'ensi naye nga byonna tubifiirwa lwa muntu omu kulemera muki abakulembeze okulemera mu ntebe ekyo kyekifudde Uganda byonna tufuna obuzibu lwakuba muntu omu ogu kubanga ye ng'omuntu asafaringa the of diminishing mark kubanga ye amaanyi ge gazimbye ng'omuntu buli kimu kiri ku ye Kayongo golooza program no bojuwereza paka ku myaka 8 obo kyasobola okola ebintu nga bo bikola kati tikisoboka ebimu obo bimanyidde nnyo nga byangu nnyo ebimu bitwala nga biri for granted ate waba webipya ojja kutandika okubanga towetaaga ku researchinga ng'olowooza buli kimu okimanyi era yajja naga nti ye buli kimu akola ki akimanyi but byonna byazaalaga nti amanyi bwe baatuuka ku nsonga y'amasannyalaze bafunawo 0 out of 100 kubanga paka leero amasannyalaze mu Kampala Uganda naye walala gavaako nga bwe baagala nabuti tuyinza okuba tuli kwogera gazima era buli kampuni basooka kukubuuza ne bw'oba ogenda kukola mukolo sente z'osooka okunoonya za standby generator abagezi bakugamba nti wana amasannyalaze tugakolerako nti ate lwaki tigabaakumuna era bw'oba oyenda taawa amafuta gula ebidomola bimeka 2 generator etokote yafirigo okuva dda ku mulembe gwa Museveni tetawaana yebyuma byo tenagenooneka yamanya nti Museveni si mukozi afirigo matovu olutuuka sente z'amafuta generator zirina kutokota kata wanateeka byuma ku masannyalaze ga Museveni tegawera tegabaawo veranirira eboli jim kanzije katono bajita pale FM 107.9 ekula eri omutwe bulungi ngenda kuta esimu zigenda kubeera 3 zokka then tusibule ngo bude bucha duli bali banjize nagamba tusibule no gamba nedda tuongere mtongere bwe gamba nti tugende nga tukola ki kambulama eno program abakulu mujirekanga ono katumwa Yusuf omuzwa bode katwe mukatali Assalamu alaykum wa rahmatullahi Yusuf wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh mwami Waiswa yesebo nkwagala nyera sanyuse nnyo kubanga mpise mu program nyingi zembeerako amina sebo nina ka video ke nakulabye ku TikTok wali mu America yesebo era tudde ne ngamba Allah inabyagaba ne Allah yakuwa omutima ogwagala eggwanga n'obumalirivu so bwe tubanga gwe nammwe nga mwami Waiswa bwoli ne tufuna ba mwami Waiswa nga 10 mu Uganda senga Museveni yagenda da Museveni yagenda gasti amasivu lage gakyatutawanya webale nnyo webalire ddala hello Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bebaziza program Ahmad Amijadi Kapeka esebo Ahmad kakati mbuzo mukulu oyo yesebo awe kabule bagudde bayine ekyapa omusajja atayite bali n'agamba nti mwagola mu bukyamu ekyapa tekiriwo ebyapa bituli mu ngalo fe tuli ku kiri ekyapa mu ngalo amanya National Unity Platform amanya 2 byonna bajita pale FM 107.9 wana ulida balanga bagamba nti ekyapa kyagula nnyo oyo mugezi nnyo kubya property ningamba bannange ate ye talina nawe yasayingira nze nenkola yenjewuunya yaliriza oriented ye bibye byaku directive secretariat
Sajo nakwata ku Uganda eno Kayongo. Yeah. Ala tuliye yagala. Seruganda. Gwesi kufunye bulungi. Hello. Hello. Esebo. Waiswa tusimanye emirimu gyo gy'otukolera. Amina sebo. Ne Palo FM. Amina sebo. Amina sebo. Kakati Waiswa ogenze n'oyogera ku kigambo ky'enguudo. Yes sebo. Entebbe Express highway. Yes sebo. Olowooza waliwo essuubi lyonna erigamba nti ssente ze baaluteekamu lunaatuuka ekiseera ne balijjako nti ssente ze baaluteekamu nga bwe batugamba nti Abachina baateekayo ssente simanyawo ebinaagira abantu bamaze zisasula oluguudo banze emmotoka yange pawuniesa esasula omutwalo gumu buli lwogenda n'okuvaayo omutwalo gumu simanyi oba oyinza okutuwa ku ddiiro z'oluguudo olwo butabaluggulawo n'okuba nti ffe abavudde ebidduka nti tusobola okufuna essuubi erigamba nti olunaku lulikirira ku makya ne luluteera ku gavumenti ya Museveni eno ne tuba nga tetukyalusasula n'ekirala nti oluguudo teruliiko mataala oluvugo duvaako lusa n'ekikkowe ne webaza Mukama Katonda okuba nga kukumye oli mulamu. Ate nakufuna kuba mwabapya abavuga ku luguudo olwo muvuge nga mwegendereza kubanga it is a slippery road. Accident zibaako nnyo mu budde bw'obuto bw'enkuba. Ne kali kamulambululire ddala kabuuza nti ekiseera kirituuka ne baba nga tebakyabasolooza. Abo tumaze okujjako eno gavumenti abantu bayinza okusigala nga basasula olw'endagaano neera balina okuba nga gye bujjeeyo luba luvaako omutemu gwe kya buswavu nti ebintu by'oba bannakyemalira tebiba bya lwatu babikola mu nkukutu ne batabiteemera bantu paka ddiri bandibadde bakikola kubanga singa bannayuganda babadde bamanyi basasula paka bbanga ki tomanya kyandibawadde amaanyi okwongera okulaba nti balafuba n'okulaba nti balumalayo naye sirina endagaano saazisomaako simanyi nnyo bizikwatako naye kyenjagala okukakasa nti ffe gavumenti yaffe neya Uganda empejja ejja kulaba butya bannayuganda bwe tubagereka naye nga tubagereka ekyo ekisaanidde ate kijja okumalawo ebbanja eryo n'okutema empenda bupya bwe tuddamu okusimbula okuzimba omusingi gwa Uganda mu nkola ey'enjawulo mu bintu byonna infrastructure. Mwami Kayongo eriyo wonyiga mu Kampala ng'oluguudo balukoze ku Mande lwawedde ate ku Sande ab'amazzi ne basima amasanyalazi abawaya z'amasimu ne basima abapeva buli gwe baleeta mu ku KCCA asookako bw'ati kyasooka okukola kusimulayo peva ziri buli wamu obaako kakodyo ki nange sikategeera okaidyako wena okabona okabona buli ajja mulimu gwasookerako nti bapeva basibambi obuyaye buli mu Afirika wano Kampala Uganda peva n'amazzi kaguta Museveni. So okulowooza Uganda bw'erina okutereezebwa mulina okuba nga mulina generational vision beara kyova olaba tumukuumanga kati kakibiriti ne kano kankakubuuza endoza mu dakiika emu kubanda bakadde tetulina gundi parliament abaludde oluvuganya gavumenti badaddi mu parliament tukyali ku nsonga z'ekuwamba abantu lwaliro nani mbaddeko mu parliament aye ensonga zirimu kanzireko engeri gyez'amateeka ate nkyaddayo kyaddayo ojja kumbulira olulala ebiri buzaake ate kyekiyinza okuntwalayo nindabye gundi awo nga ina statement gyakola katuntu ntiki ku nsonga zaake nti teri ajja kukozesa kakiiko alambuludde bulungi olabye nti mbigoberera obaireyo otalina ebitangala bya biwayo mbaddemu mu kakofira kamanyi g'abantu kenyini sinakakyusa ekiyumba ekyo kiyingira ddi obeereyo ddala Kayongo wasalamu alaykum barakatuh program katusibule twamanyi g'abantu people power our power oye nanje munumbe eyo oluzungu luli wala gwe yali yetwala n'ekamba alogera ojo tolidi embaga ya Kyabazinga nga 18 ebuno bakamubumpereze Kyabazinga gabula na diopo okunanti baba embaga tujidi webale kutwe ya maziga kubanga na kudomo ezinga 18 idi
that is when they eruka era ebintu byobuwangwa bino birina engeri gye bikola ebinaabi kubanga tubadde tunoonya engeri abantu b'ebusoga gye bayinza okunaazibwakawo amaziga ku lunaku olwo lwe bawamba omwagalwa waabwe Kyagulanyi Robert Sentamu abasoga gwe twakazaako eryangobi neeraba ate bwe byekola byokka baba Isefe Ngobi Nadiope Gabulo wokuna n'asiima ate alage Busoga ne Uganda yonna ine bantu omuwala omukyala ine bantu gwobona nti noyo Busoga gwesaanirira gwesunga okusangaza ennaku z'omwezi nga 18 Novemba so 18 Novemba lwenyini olwo Museveni ndo yagenda Busoga eyo n'awamba ne bawamba His Excellency Robert Kyagulanyi Sentamu era ffe olwo tugenda kuba mbyakoza nguudo bantu kusanyuka papa bufuna ng'omukisa ogusimbira Kyabazinga omugambe ntino omukobere ntino waliyo akasajja Kayongo aliyo mukoba ntoliyo ate nalina access najirina aye nga boyidi bino ebya people power naye nga ndamukoba namukoba naweereza obaka butuusa ebutuuka kale ebutuuka oba ate katwikiro naye mukubiri doctor naye mukubiri kenkufu era twagala okwebaza doctor kubanga yatusobozesa okutukyaza netuwa yetu hanaye mwana Kyagulanyi president wange anyumire kanzu oboyo mwana jimupimako kanzu eyo Kyagulanyi Robert jayambala bagitungira wa